Titemuli kitiibwa mu magezi gange, wadde amaanyi kulwangenze, senyumirize nga mu bugagga bwange, naye nze neenyumiriza nga mu ggwe. Waggulu tukuyimusa, kitiibwa ky'amawanga, Yesu tukuyimusa. Mu nsi zonna, Yesu tukuyimusa. Omutonzi, omulokozi, nze neenyumiriza nga mu ggwe. Mbalamusizza baganda bange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekitiibwa tukiddiza Mukama atukuumye nga tukyali balamu. Tusabe. Katonda omulungi, tukwebaza Kabaka w'abakabaka, omuyinza w'ebintu byonna, tukugulumiza gwe omutonzi waffe. Taata, tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu, tukwebaza nti tubukeesezza tuli balamu. Kyetuva tukusaba ayi Mukama, otuwe ekisa ayi Kabaka mu masekkati go. Mukama, tukusaba otukkize omwoyo omutukuvu akke mu masekkati gaffe. Taata, nga tugenda okuwulira ekigambo kyo, tukusaba ekisa ayi Mukama ekikkiriza ekigambo kyo, kubanga Bayibuli egamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira, n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Tukusaba otuwe ekisa Mukama ekiwulira era ekikkiriza ekigambo kyo, kubanga bangi abaawulira naye tebakkiriza, naye ate abakkiriza abo be baasigala ne Kristo 12 bali. Katonda omulungi, tukusaba otuyambe, otusonyiwe wonna we tubadde tuseseetuse, otusonyiwe wonna we tubadde tujeemye. Amazima tubadde tutambulidde mu kwagala kwaffe, nga tuvudde mu kwagala kwo, tuvudde mu kukola by'oyagala, naye tukomyewo ng'abaana abaali baabula. Taata, tukusaba otusaasire, katulabe ekisa mu maaso go, tusonyiwe Mukama, oddemu otukozese ng'ekibya kyo. Taata, tuddamu otukozese nga bw'otatukozesangako, tuwe ekisa ekikola omulimu gwo nga bwe tutakolangako. Sonyiwa Mukama obukyalo oyo n'omwami oyo Mukama, wonna we babadde bavudde. Mukama, tukusaba otusonyiwe, ddamu otuzze mu kifo ekyo Mukama. Yamba abalwadde obawonye, abatabuddwatabuddwa mu ndowooza zaabwe Mukama, bawe ekyokuddamu. Katonda omwesigwa, tusaba otusisinkane mu kaseera kano nga tugenda okuwulira ekigambo kyo. Tuwe omukisa, kitukole bulungi, kibeere ensigo egwa ku ttaka eddungi. Kabala emitima gyaffe Mukama, nibeere ettaka eddungi. Taata, tukwebaza Katonda omulungi era nga tukugulumiza gwe omuyinza w'ebintu byonna, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye, amen. Mbanyiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abasubscribinze bambi, Mukama abawa omukisa. Mwenna abawaayo obudde bwammwe ne muwuliriza obujeemu bubadde buntutte, naye nebaza Katonda nti azemu nampalula nampa ekisa. Nate tukoze ebintu bingi, tubuulidde, tusabye, tusomye Bayibuli, abamu tusabidde abantu ne bawona, tugobye emizimu ne gigenda, abawadde obunnabbi bawadde obunnabbi ne bubeerawo. Naye mbagamba baganda bange, Mukama atulinako ensonga, Mukama atulinako ekigambo. Tusabye, tusiibye, tukoze bwe kimu, tubuulidde enjiri, naye Mukama atugamba tuli bajeemu. Ojja kumbuuzanga nti ate obujeemu buvaawa ng'ate nkoze Katonda ky'ayagala okukola? Kwegamba mbuulidde enjiri, nsabidde abantu ne bawona, mpadde obunnabbi, ngobye emizimu, ate Katonda lwaki ampita omujeemu? Yesu lwaki ampita omujeemu? Muganda wange, wandibanga okoze, wandibanga obuulidde enjiri, wandibanga osabidde abantu ne bawona, naye nga kyokola tokikoledde mu kwagala. Okikoze kubanga olina abagoberezi bangi, okikoze kubanga bangi abakukkirizaamu, okikoze kubanga bangi abakwagala, naye tokikoledde mu kwagala kwa Katonda. Ojja kusoma ekitabo kya Matayo 7 olunyiriri olwa 21 mpaka ku lwa 23. Yesu agamba nti, leka tusomeyo Matayo 7, Matayo olunyiriri lwa 7, Matayo olunyiriri lwa 7, essula ya 7 olunyiriri lwa 21. Agambye nti bangi
nti buli muntu aŋŋamba nti mukama wange si ye yaliyingira mu bwakabaka bw'omu ggulu, wabula akola kitange ali mu ggulu by'ayagala. Ffe tukoze kye tumanyi nti Katonda ky'ayagala tukole. Naye wulira Yesu bw'agamba Olunyiriri 2:2 nti bangi baliŋŋamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga dayimooni mu linnya lyo, tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. Oba okitegeera? Naye 2:3 lugambye nti ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe, muve wendi abaakola eby'obujeemu. Kyewuunyisa nti wabuuliranga enjiri, wakolanga ebyamagero mu linnya lya Kristo, walagulanga, naye Mukama akugamba vva wendi sikumanye, gwe yakolanga eby'obujeemu. Kitegeeza nti tukoze ebintu bingi nga ffe tumanyi nti tukolera mu linnya lya Kristo naye nga tukoledde mu bujeemu. Tukoze ebintu bingi naye nga tukoze olw'abo abatulaba, tukoze olw'abo abantu banaawulira batya. Pawulo agamba Timoseewo nti kolanga, fubanga nnyo okukola ng'asiimibwa Katonda. So tuleme okukola ng'abasiimibwa abantu, wabula tukole ekyo kye tulaba nga Katonda akisiimye. Bayibuli egambye mu kitabo kya Isaaya essuula esooka Olunyiriri 19:2 agambye nti buli anaagondanga n'awulira, bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi by'ensi. Naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Bwe tunaagondanga ne tuwulira. Katonda atugambye okukola, naye tusigadde tukyamubuuza, Mukama oyagala nkole ki? Katonda yayogera dda, naye olw'obujeemu bwe tulina, olw'obujeemu bwe nnina, nkyamubuuza, Mukama oyagala nkole ki? So nga Katonda yakuyita obuulire enjiri, Katonda yakuyita oyimirewo ku lwa bannamwandu, Katonda yakuyita oyimirewo ku lwa bamulekwa, Katonda yakuyita oyimirewo ku lw'abo abeetaaga obuyambi, olw'obuweereza obumu. Naye tukyasigadde olw'obujeemu obuli mu ffe, tusigadde tubuuza, Mukama oyagala nkole ki? Ate nga Katonda yayogera dda, naye agambye bwe munaawuliranga munaalyanga ebirungi by'ensi. Bwe tusoma ku musajja Pawulo, bwe tunuulira ebyafaayo bya Pawulo yeeyogerako mu kitabo kya Timoseewo ekisooka, Timoseewo ekisooka essuula esooka Olunyiriri 12:13. Olw'12 agamba nti neebaza oyo eyampa amaanyi, ye Kristo Yesu, kubanga yandowooza nga ndi mwesigwa n'anteeka mu buweereza. N'ayogera nti oluberyeberye nali muvumi, nali muyigganya era ow'ekyejo, naye yansaasira. So Katonda oluberyeberye twali bajeemu n'atusaasira, naye ate era tukyali mu bujeemu. Pawulo yagonda n'atuuka ekiseera ng'alaba obulamu bwe tebulina mugaso gyali. Nsabye Katonda atutuuse ku kigero ekyo, nsabye Katonda atuwe ekisa ekyo kye tugenda okutambuliramu, tulabe nga n'ebyensi tubirabanga ebitaliimu, tubeere nga tetutunuulira byansi, nga tetutunuulira bitiibwa byaffe, nga tetutunuulira bulamu bwaffe, wabula tukole nga tutunuulira oyo atuyisa okukola. Mu kitabo ky'Ebikola by'Abatume 2 Olunyiriri 2:4 agambye nti naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu, nga bwa muwendo gye ndi, ndyoke ntuukiriza olugendo lwange n'okuweereza kwe naweebwa Mukama waffe Yesu, okutegeezanga enjiri ey'ekisa kya Katonda. Pawulo yatuuka ekiseera ng'obulamu bwe abulabanga si bwa mugaso gy'ali, nga tabulowooza nga kintu kya muwendo, nga kugamba asobole okutuukiriza. Kino kitukakasa ki? Nti bwe tuba tuweereddwa okuweereza, bwe tuba tuweereddwa okukola omulimu gwa Katonda, tulina okwebalanga abantu abaafa. Tukole nga tetutunuulira nti wano obulamu bwange, wano nkoze ntya. Waliwo olunyiriri lw'ennoonya mu Bayibuli nalusomako, nga Pawulo alina ekkuŋŋaaniro lye yayingiramu n'abuulira,
ne bamukuba amayinja ne bamukasuka n'ebweru nga bamanya afudde. Naye olw'obugonvu bwa Pawulo, Bayibuli ekugamba enkeera waalo yayimuka n'agenda n'abuulira enjiri. Naye weewuunye bakukubye n'otuuka ku pointi ey'okukulowoozesa nti ofudde, naye n'ataddirira mabega, n'atava mu mulimu ogwo, n'atava mu kuweebwa kwe yaweebwa okwo, n'asigala ng'abuulira enjiri. Ekyo kye kisa kye tuba tusaba. Ng'ensi ne bw'eba ekukubye, embeera ne bw'eba ekukubye, emikwano ne bwe giba gikuvuddemu, ne bw'oba okukubibwa embeera eza buli mbeera, osigale ng'obuulira ekigambo kya Katonda, osigale ng'onyweredde mu mulimu gwa Katonda. Olunyiriri olwasatu musatu agambye nti seegombanga ffeeza ya muntu yenna, newankubadde zaabu, newankubadde ekyambalo. Pawulo yakola nga talina kwegomba mu mutima gwe. Okitegeera? Yakola nga talina kwegomba mu mutima gwe. Ayongerako n'agamba nti mmwe mumanyi emikono gino ng'emikono gino gye gyakolanga bye neetaaga. N'abo be nali nange. Pawulo yatuuka ekiseera n'akola nga talina kye yeegomba, nga teyeegomba kufaanana muntu yenna, teyeegomba kubeera na bugagga buntu, naye nga kimu kyafa, kasita mbeera n'ekyokwambala, kasita mbeera n'ekyokulya, ekyo kinammala. So tugonde, tukomeewo. Tubadde tujeemye, tukoledde ebintu mu bujeemu, naye tukomeewo. Bayibuli etugambye nti bwe tunaagondanga ne tuwulira tunaalyanga ebirungi by'ensi. Birungi bya nsi ki? Kwegamba birungi ki ebyo Katonda by'atugamba bye tunaalya? Ojja kusoma ekitabo ky'amateeka 28. Ekitabo ky'amateeka 28 ekyokubiri, Musa agamba abaana b'Isirayiri 28 agamba abaana b'Isirayiri nti awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero okubikolanga, Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali mu nsi. Njagaddemu ebigambo nga 3. Bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama, okukwata ebiragiro bye n'okubikolanga. Bino bye birungi by'ensi. Mukama byagambye nti bwe tunaawuliranga ne tugonda tunaalyanga ebirungi by'ensi. Agambye nti n'emikisa gino ginaakujjiranga, ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Waliwo emikisa gye tufuna, waliwo bye tuweebwa mu kuwulira eddoboozi lya Katonda, waliwo bye tuweebwa mu kugondera ekigambo kya Katonda, waliwo bye tuweebwa mu kukola Katonda ky'ayagala. Olwokusatu agambye nti onoobanga mukisa mu kibuga era onoobanga n'omukisa mu kyalo. Okitegeera? N'ekibala ky'omubiri gwo kinaabanga n'omukisa. Abaana b'ozadde ky'ekibala ky'omubiri gwo, kubanga bava mu ggwe. Bajja kuba n'omukisa gwe maama bw'onoowulira eddoboozi lya Katonda, bw'onookola Katonda by'ayagala, n'abaana bo bagabana ku mukisa ogwo. So mbagamba baganda bange, ebintu bingi bye tufuna mu kuwulira ne mu